Kandi nakuomera nnyo. Kasuku onjagaza ati. Chiche nnyo. Byonna ntandise biga taka tiwatandikira kabwa mwotaka bwako musimanyi bicha Kasuku chichi kyoyagala kuba kuwasijja kuwa naye mpaka tojja kugisobola. Kasuku nja kumumira magulu nkusire magulu ofire magulu gwe ojja kuyita Jenkins nga tasobola kutaasa ojja kuyita endusu za bwerere nvaako Mvirako ddala genda kubuli abantu abalina buli bumusununu. Ffe twafuna omukisa Katonda n'atuwa kuzaasooka. Era ekyo tukimwebaliza. Twafuna self content zuma ziringa transformer. Tota wano ojja kufiira mu masaŋŋanzira. Wekakanye. Wegumye. Waliwo kikuyitirako n'ogamba naye kino ekitumbuwa kati weegumye okireke. Waliwo kibaita okwerekereza. Werekereze ojja kubwatukira bwerere ogwo mutwe kukulinga ogwamirisa ngendo luto lwamirisa ngendo ojja kufa. Oyoye mukyala Manyidwanga Fulufiga oba muto manyinga Mama Flower oba kyali Mama Fangoni oba kufangoni nayo bamugobayo awusimanyi naye bwatyo bwatabusa ate no takomye kubanga tabukira Kasuku olumaze Kasuku ate nalumba kabako togeza tokkirizibwa okwasamira liri pazo nkiddemu amagezi gaze kabako tokkirizibwa togezaako bugeza tosimatuka okwasamira liri pazo otherwise tubale tumanyi tokyali maternity leave wagenda kujjanjaba mulwadde tebakutwala tewagenda ku mugugu anti tukubalanga ebbanga maisi bawatabawo tuba tetukulaba tewagenda kwoza bugoye tandika okunonya pampa z'omwana ezimutuukako bajja si bajja Fulufiga amaze okuba ng'abuukira kabako ate n'asabuliramu ne mukyala Manyidwanga Rita Dance Hall olw'engeri gye yabadde ayambaddemu bannange Rita yadde omulaba ng'alinga ayambadde obulungi mu maaso wano naye ng'olukyuka ogamba bannange kye kino Uganda eri mu nsi ki anaaloga Uganda naye amusabudde era takomyawo n'aba ng'ate alabula omulenzi amanyiddwanga Simpoke onatuuse n'omugamba nti bw'anaamulemerako ajja kukola DNA akole DNA ate kinaavaayo mbw'ajja kugenda wali ku Freedom City amuyite mu lujjudde lw'abantu mwalaba wano akawunda akasajja akazimu akawompogoma akalinga omulaamu kakagamba kanebakako ne kanzalamu omwana kasaba DNA mwena mwamulaba omuzimu ogwo dada newe mba nyimye ntya newe mba njagadde ntya newe mba nsabbaladde ntya ku basajja bembeeramu oba bempangaliramu so afuna ku musajja newe mba nywedde mwenge newe mba ngwa ensimbi newe mba ntamidde omwenge guveeko muzibu omwenge nga gundaga Simpoke mbasajja lwaki gwe togunywa kyekizibu baali bagifuula project bagenda ku mativi ne bakyalanga nze tebamanyi kye bankola natuuka ekiseera okwagala okwetta nayagala okutta omwana wange natuuka n'enkowa nga njagala nfe mu nsi nga ntunuulira eminyira egiŋŋamba mbu gyanneebakako ng'alumiriza nga bwe yanneebakako kwegamba mwena mubiwulidde oyo ye Fulufiga ate takomya munnange oluvuddeawo n'agenda ku Mirembe Beddings n'ayogera ku mwami we mbu yali tamwagaliza mbu kubanga oyo mwami yali ayina girlfriend yali amulwanira buli olwakedde era nti ye ayina ensonga ze naziwa lwaki yali ayagala Mirembe abeere bibye oba oliawo sinakindi afunye omwami omulala naye nga si oyo owa Nsambya oba ziti Nsambya faniki naye kimanyi bulungi tewali muntu wanateegoma Mirembe Beddings accordingire ku business ye accordingire ku myaka gye accordingire ku kyali buli muzadde waali yandyagadde okuzaala omwana alinga Mirembe Beddings era Mirembe mwagala nnyo musabira
mukama mwongere birungi mingi but we yafuna nsambya nafuna mu okutya ng'omuntu ng'omuzadde nengamba kubanga nsambya aliko omuwala amukayanira nalabeewa najoboja ngagamba alinga batavumangako alinga batayogera nganako mukwano mudano ne mwasambya ne muli amazi olwensonga temulina confidence mbigambo byamwe temumanya kyemwogerako ate mwe mubeera n'okwana okw'olulekereke nsambye natya waki samutya nti mu binti mukulu nti bagenda kuba mirembe bagenda kukola ki namutya kuba yalina girlfriend nga nti bagenda kudisorganizinga mirembe just ng'omuntu yenna omuzadde oba ng'omuntu ayagala omuntu banafaaniwo n'ogamba naye kino kimujje ku mulamwa naye nga nsambya muvubuka muto mukozi akodingire nsambya wakolera ne byakola tewatasobola kwegomba muvubuka alinga nsambya tewatayagala muvubuka alinga nsambya kumwagaliza mwana we tewata alina mwana kuba kati ffe tuli bakazi bakulu tulina abaana benkanaawe abaana baffe twagala babeerengaabo era woba onoonya omwana wo mukwano gwe olina kunoonya nga nsambya olina kunoonya nga bano abantu waliwo wano omuwala gwengulako ebintu awo ekatwawo simanyani oyo mukwano gwabwe ntera nnyo nomugulako ebintu kubalanga ebintu ebirungi kati gwe wogamba nti yayogera ku nsambya alinga batayogerangako ekyokuba nga nayogera ku muntu ndaba mukyogera nnyo ne ku jebbi obiwulidde munnange si bigambo byange bya mukyala Full-Figure ng'amanya gamatuufu ye Jennifer Nakangubi naye ng'abasinga obungi tumanyi nga Full-Figure Mama Flower Mama Fango ni Fulungu byonna twala tugende gwe tumanyi nti omukyala asinze okuba nga wagula entalo ku app eno munnange ye zonna awagula entalo ku bbeeyi ntono oba ku bbeeyi layisi yabaawo kyonna kyoyagala kinda tweyongereyo munnange mulowooza Valentine abantu batandise kujaganya waliwo abalabiddwako mu luguudo wali nga beenaanise ng'oyinza okugamba oba nti nno ki nga bambadde olunaku bo balutegedde assignment ne bagikola buli kimu ne bakituukiriza era weebityo woobiraba ate munnange nga tuvuddeko eyo olunaku olwaleero Dr. Kanukiza Besigye alabiddwako mu kkooti naye mu butuufu embeera mwali si ennungi ejjukira ono baagaana abantu bonna okuba nga bamutwalira emmere embisi nti yeefumbire ne bagamba mbu agulenga ngweyo mukomera waliyo kantiini naye gwagamba nti ebintu byeyo si byesiga naye mu butuufu musajja wattu w'omutunuulira si birungi. Which provides that the Magistrates Court, subsection 1 of section 5, which provides that the Magistrates Court tuvuddeko munnange mwana mulenzi Chicken naye avuddeyo kwogera ku nsonga n'atunnyonnyola nti yabagambako nti yafuna oba accident naye teyabannyonnyola mu details akati olunaku lwaleero avuddeyo n'abannyonnyola kiki ekyaliwo bannange mbu yakubwa emizibu naye nga ziva ku ki bibino. Shira Price yabagambye nti nno bankuba embooko abasinga ne mugamba ye ate bamukubira kiso kyatandika bwe kiti mujjukira video eno gye napostinga ne bagamba nti nno ngudde ku accident ebiseera bino nali nvuga maka 2 grand munnange nali nva nansana eyo ebbala bagiyita kateero kino kyo sigenda kulimba njogera out of experience nabagamba nfunye accident naye temwamanya accident evudde kuki nze nali simanyi nti bino ebintu byetukola nze ne Shira Price binyigiriza abantu bangi naye simanyi nze wenvaayo nempa olugambo nti something has happened nenchuwa nga sina na side gye ndiko nali simanyi nti kikosa abantu bangi munnange ne munnaye abantu bangi banyiiga ate bwe nali nkyakola biri video byange ebyekisiru temwaninaako buzibu ne bwe mwalaba nga nkyusiza muko content ate ne mufuuka bazibu nnyo munnange emmotoka yangoba yali kyali kika kya Wish nengoba okuva Kateero bba nengoba
paka bwe yansanga nze samanyira vuga speed ya amaanyi natuka ekisa nengamba kakati wekuba kunzita leka nzite sina chakola nechike motoka bwenti najja natomera kitegeeza yali azze nga ajiride nze mu motoka nalina mu sente okumanyanga yantomera olaba olwoluggi bwe yalutomera bwati pata nezita nga sobola kwera okingira munda najja naggulawo ne bansowolayo ne bankuba embooko sezaali mbooko zokka bankuba n'empinno bankuba ebikonde bansamba nenze bwe nali nkwata video nali sinza kubyogerako olw'ensonga nali simanyi baani bannumbye. You cannot know the people that have attacked you how much powerful they are kuba ne namba emmotoka teyalina number plate. So nakubirako Shira Price ne mukakasanga empize bankubizi badde za lubaluba nalina sente mu mmotoka tayina kye yatwala wadde neki nesimu zange ebintu webityo munnange ebintu byandiba serious fenga wetubirabye nateesibwa ebiri ku ground yasaba kugambya ate Shira Price abasinga obungi kwe tumanyiga mamba Blackman yavuddeyo n'abanga yeebaza embu waliwo abaana b'obulenzi abamugadde mbu tebyebadde byangu ndowooza waliwo abadde baagala kubanga ate bamutuusaako obulabe. Bannange njagala okutuusa okweyanza abaana bano bonna nga bwe mubalaba ebifaananyi by'abalala sisobodde bifuna banzigadde ekiro wabaddewo ebyabaddewo naye baabaddewo ne babeerawo mpaka owulira mwana muli baddala abaana bano mwebale nnyo ku buli alina gw'omanyiko gw'oba otaagi ng'obagambe mama Blackman agambye eno weebale ne chicken naye mwatubeereddewo nnyo mwana ekiro boy tuvuddeko eyo munange tugendeko mu politics waffe nga bulijjo. Waliwo omwami avuddeyo n'agamba nti bannange nti mwavuddeyo ne muwaana Robert Kyagulanyi Ssentamu nti temumanyi baana bammwe kye boolekedde. Munange saagala mwogerera katugendeyo tulabe agamba ki. Muli mutya abatulaba yenze Sula Flexible. Olunaku olwaleero nsibye ku intaneti nga ndaba abantu boogera batendereza Robert Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine nga ati yakoze je era Museveni ne Muhoozi beeraliikirire saawa yonna gavumenti bagijjako bana abaana batendeke bamanyi okuba saluti Museveni yeeraliikirire era awedde leero luno tasulako twagala ntebe bibadde bingi. Naye njagala okusinzira n'okubategeeza nti omukulembeze w'eggwanga lyattu lino erya Uganda President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni n'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ekkulu erya UPDF amanyiddwa nga Gen. Muhoozi Kainerugaba tebannafunamu wadde enkenyera wadde okutiitiira wadde okufuna enkenyera yonna nti gavumenti eno esobola okuggibwako abavubuka abo bwe mwalabye. Njagala okubategeeza abavubuka bwe mwalabye ku National Unity Platform ago si magye, abo si bapoliisi, they're not even cadets, tebalina ene military tactic yonna. Abo bavuzi ba boda, abo basisi ba chapati, abo bavubuka bagenda batimba ebifaananyi bya NUP mu constituencies ez'enjawulo bano abaddukira ku babaka. Abo si bagye, okay? Abo si kyekizibu kya Uganda nti tweraliikirire era gavumenti egenda kugwa era Bobi Wine yafunye amagye era sawa yonna Museveni ali ku buzibu. Nedda please. Mulekera okusudiya abantu. Mujja kuttisa abaana b'abendi mu bintu ebyokusaaga. Abo jasi babadde beegezaamu balina ekyoyooyo ekyo ekyokufuukako abasirikale babadde mu kwegezaamu. Abo n'ojja buzi n'okuba bukubi mu ngalo booti bonna bayinza okusaasaana ne baggwawo. N'owotulisa butulisa kaganga bayinza okwefukirafukira bamu ne babuuka n'ekikomera ne babulanga abacwezi. So abo si b'amagye, abo si batendeke, abo si bapoliisi. Just nga omanyi omuntu osobola okufuna ekyoyooyo n'okera kumanya twalinga tusoma nga tuli bato twegombanga nnyo okubeera abasawo baba pilot. Kati nga olaba ku musawo omwegomba nnyo kati abo nabo beegomba ab'amagye. Beegomba ab'amagye kyovula beefaananyirizanga ab'amagye. Naye saagala kwamalamu maanyi mugende mu maaso n'okuloota naye muleme
mwewale nnyo abantu abagenda okubakozesa ensobi n'okulowooza muli eri nti musobola okuggyako mwami Museveni. Temusobola mikwano. Pulezidenti Museveni tannafuna wadde enkenyera, ne General Muhoozi tannafuna wadde enkenyera nti gavumenti esobola okuvaako n'abo abakubi b'engalo. Abatamanyi kuba wadde akasaale, wadde okuba akaganga, abo osobola okukanga obukanzi bonna ne badduka ne bavaawo. So muleke okukozesa abaana b'abendi ensobi, abo tebabadde b'amagye, abo jasi babadde baana bano ba foot soldier, abatimba ebipande by'ababaka mu constituency ez'enjawulo, abaddukira ku mmotoka z'ababaka, ababeera ne Bobi Wine mu campaign, abasisi ba Chapati mu Kawempo ne mu constituency endala, like abavuzi ba boda abakulembera mu Bobi Wine ng'agenda mu zi campaign. So tebabadde b'amagye. Ebintu biri bisatu. In fact kiri kimu, leero ngera kugerako kimu ekisobola okuteeka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku nninga neeraliikira nti gavumenti essaawa yonna egenda kukola ki, egenda kufuna obuzibu. Kiri kimu, kuwulira nti embuya amagye gatabuse emundu etokota nga Pulezidenti tategedde buzibu bwe buvudde, okuwulira nti ebbombo kitokota balakisi etabuse abasirikale bali mu kulwanagana, awo Pulezidenti asobola okutyamu nga munnansiko amanyi kitegeeza omusirikale okulwana ne musirikale munne olutalo lusobola okusparkinga off. Naye bano ababadde kavule abeegezaamu mukyaka abo si b'amagye, abo just bigere foot soldier, naye bagende mu maaso n'okuloota. You never know, tomanya mu maaso eyo gye bulijjo eyo abamu bajja kusobola okuba nga bayingirako mu magye, bafuuke bakadeeti oba bayingire mu poliisi, kuba poliisi zibeera ziri recruitinga ndowooza buli mwaka. Bajja kuyingira mu poliisi, buli omu ajja kutuukiriza ekirooto kye eky'okufuuka omusirikale. Naye eky'okuggyako gavumenti eno, awo tetunnaba kutuukawo nti gavumenti etuuse okweraliikirira foot soldier, nti foot soldier asobola okuggyako gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Tekiriyo ate era tekirisoboka. Obiwulidde ye buli omu alina endowooza ye naye nga ye omuntu awadde eyo ndowooza ye. Ate munange nga tweyongerayo, waliwo omwami yavuddeyo n'agamba nti kansona Lukola yadde nga bamuwadde kaadi naye tagenda kuwangula kalulu. Si byange bibyo. Naye kyannaku Nalukola tagenda kuwangula. Ate lwaki? Andi nze nkubwira tulugera kaati ng'omusezi agula ki? Sowaani. Tiyakola ki? Yakulirwako bantu bange. Nalukola tagenda kuwangula kalulu munnange. Nga lwaki ekimugano okuwangula? Amanyi lwaki tagenda kuwangula? Tusooke tuddeyo ku process engeri gye baakolamu ey'okugaba kaadi. Kaadi baagiga bulungi, like batuteeka ku tension. Naye nze nga nze omuntu nakirabirawo ne nga kakati kuba bali abali nasooka ne mbajjako omusanvu. Omusanvu nasooka ne nkola ki? Ne ngujjako. Ne nsigazaawo Luwemba, ne nsigazaawo Magala Umaru, ne nsigazaawo ne Kanso Nalukola. Ng'embiranye erina kutambuliramu abo abantu bameka? Basatu. Kati buli omu yali potential candidate okuwangula, like okufuna kaadi eyo. Kubanga buli omu ng'oggyeko ne Nalukola. Kubanga Nalukola amazima amatuufu gali nti we baali basolooza nga bagamba waliwo time we baatuuka mu grading wali mu kuwa obubonero ekibiina okikoledde ki. Amazima amatuufu gali nti Nalukola talina kyakoledde kibiina. Awo talinawo kabonero. Devotion okukolera ekibiina olina okubeera ng'obadde mu kibiina wabula nga tolingiza bulingiza. Olina okuba ng'okirimu. Olina okuba ng'okirimu ng'abantu bakuwulira ng'okirimu. Kati waliwo abantu ba NUP be tumanyi nti abo bo ne wana batakubye campaign ne wana abeera mu ddwaliro bajja kumulonda kubanga munnankyukakyuka zaake honorable. Olina batakubye campaign emitiyana ne wana abeera Dubai ne wana abeera Bungereza ne wana abeera wa bajja mutiikinga bajja kumulonda kubanga oyo bamumanyi. Kawonawo munnasitwago akubiddwa agobeddwa mu bukiiko biki. So kati mulimu abantu abamu abantu bamanyi Bannayuganda beerabira mangu. Kati Luyimbaazi yasiramuka ku makya olw'eggulo n'afuuka mufuti. Mu byobufuzi bya NUP sigamba mu ddiini kubanga mu ddiini musajja musiraamu lukulwe. Naye mu byobufuzi bya NUP Luyimbaazi yasiramuka ku makya olw'eggulo n'asaba obwa mufuti ne babumuwa. Kitegeeza nti agoma nkyolo bifu
yakayingira ekibiina tosobola kuyingira tebasobola kubatiza ku makya enkya n'ofuuka olweggulo n'ofuuka paapa nalukola student wa Younger Democrats bana ba UID najja neyebululira mu DP abadde mu Democratic Party ogutali musango DP kasa yatandika okutagala Mau ye president bano abala bagamba mugende bali banamboze ne babayita ensujju DP ne yawuzaamu kati abasigalayo like nalukola teyali nti oba yali honorable oba yali just munnamateeka awoze emisango gya DP munnamateeka wa DP nenga wa kibiina kya DP era taberangako nti oba yali honorable wawaati oba yali mu DP nga olaba mwami Mpuuga bannamboze baani talina constituency yonna gye yali akikiridde mu parliament oba gye yali asabye akalulu ojja kubeera kansala ku miruka eyo mu kawempe eyo okitegeera so Nalukoola kadi yaswamye enswame atya kadi yaswamye ebyo munnange naye ng'oli ku NCK TV era nkugamba kimu nti bwobanga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusa kusigala naffe sampozi kyembadde neerabidde kyekyomulamuzi amanyiddwa Sekana asindise abadde president wa Uganda Law Society munamateeka amanyiddwa nga Isaac Ssemakadde amusindise mu nkomyo eruzira amaleyo emyaka 2 bweddu nsonga ate nno ku myaka 2 bweddu ezo era alina okubanga asasula obukadde bw'ensimbi 3 obwa eza Uganda ng'amulanga ki amulanga mbu kukozesa obubi omukutu gwe ogwa X awo wetutuuse munange webityo